Mukama Katonda waffe kubanga oyo yakukuuma erinnya lya kitaffe oyo n'omwana n'omwoyo omutukuvu. Okay, kaya tuteekako n'ejjinja lino. Abaana gye bali eyo mubalina naye temwagala kukolaki kubaleeta balima muceere bavuba bakola ebintu bye bityo. Oyo omwana bannange oba omukoledde ettima siukyayo batogitunuulidde buli kintu kirina ekiseera kyakyo. Omwana omuto omuwere omulimu gwe kuyonka mabeere n'abeera nakuyiga naye omwana bw'asumukamu omulimu gwe omukulu kugenda kusoma gwe mulimu gwe omukulu ate bw'amala okukula omulimu gwe omukulu kugenda kukola n'akola ssente neyeezimba n'akola famire ye. Kakati munnange kuba ekifaananyi famire ey'abaana abaana bonna tebasomye tebalina mirimu gye bakola. Uganda ey'enkya mugenda kulaba nga ekibuga Kampala kituuse Namusaala ye Uganda ey'enkya. Owulidde kubanga twabeeranga ene Namusaala nga waliwo ebintu bye tutayinza kulootako nga tetuyinza kuloota nti amasannyalaze agafaanana bwe gatyo gayinza okukolaki okutuukayo. Wano nze nakuwadde yadde wakati mu kujaganya ekizimbe okuwulira nti essomero lyatuukako ku baana 15 eryo lyali lisemberedde okusaanawo. Naye baba bayinza otubuuza ebibuuzo nti abaaye mwali mulabawa? Nze ekiseera we mwansabira ekizimbe kino nga mmanyi nti mulina abaana mubaleeta wano era basoma, era nange nesibeera mubi nenfuba okulaba nti Namusaala afuna ekizimbe. Era aba abakozi bagenda kuvanga eri emirimu bajje bagikolere e Namusaala mwe nga mutunuulya butunuulizi nga mwe mukola gya kipakasi. Kakati oluguudo olubeekayonga okutuuka wano awo wetere wa mpologoma luguudo lwa koolaasi okweyongerayo eri yonna koolaasi mwereere enkulaakulana ejja. Ate mujjukire nti kaakati mu mwaka 2025 tugenda kubanga tutandise okusima amafuta n'ogatunda kati tuzimba. Omulimu gw'okuzimba gugenda mu maaso gutojjera. Uganda tegenda kubanjavu, egenda kufuna ssente zaayo eziteeke mu nsi yaayo ekulaakulane, amafactory gazimbe, ebintu bingi bikolwe, abaana bagende basaba emirimu, bagenda kusaba empapula. Abaana b'e Namusaala nga teri alina lupapula lwa buyigirize bonna. Temuli baba nti ekintu kiriba kibi nnyo. Era nange nja kubanga nyongeramu okujja okulambula essomero lino ndabe oba ddala litewedde. Tuzze abaana bali 85 twagala baddeyo ku 10 bimeka 3 ogwo kuzaala manyi mu gukola ogw'okubaleeta mu ssomero yekyali problemu. Owulidde siwe waawo abaana mubaleete muki mu ssomero. Tetujja kukkiriza Namusaala kufa nga tukolaki nga tulaba. Ekintu ekyokusomesa abaana temukitwala nga kyamuzannyo, kintu kikulu nnyo kubanga kikwatagana ne future y'abaana abo, ebiseera by'omu maaso gaabwe. Mu maaso ebiseera byabwe bisinziira ku kiki omwana kyayiseemu. Omwana bw'amala okukula si essaawa ate omugamba nti genda mu ssomero kubanga waba asuubirwa okuba nga afuna bufunyi empapula ze eziraga nti asomye zimuyamba okufuna emirimu atandika n'okukola famire ye. N'olwekyo nno twagala okubakubiriza mwongere muleete abaana mu ssomero, temubakkiriza kuva mu ssomero. Ebizimbe biba bizimbe naye ebizimbe ebyereere tebitugasa nga temuli ki baana. Abaana mubaleete mukole future yaabwe. Nze singa tebansomesa, singa bino ebizimbe oba oliawo ebimu temubirabako, naye kubanga bansomesa, gavumenti yansomesa nengesobola okugenda e Kampala nenoonya emirimu
emirimu n'engifuna tusobola okubasakira mu gavumenti ebizimbe ne bikolaki ebipya. Generation ejja omulembe ogujja tulina guzimba lwaleero nga tuyita mu byenjigiriza. Bwe tuba twagala omulembe omulungi mu maaso tulina okukozesa ebyenjigiriza okuzimba omulembe ogwo. N'olwekyo amasomero gaffe agasinga aga gavumenti mu kitundu kino gabadde gakaddiye nnyo era abaana nga bagavuddemu nnyo olw'okuba ebizimbe bibadde bibi, abalala basomera bweru. Kaakati kwe kutandika puroguramu eno okulaba nti amasomero gano gaba malungi abaana basobole okukomawo. Era kyenzudde amasomero gonna kumpi bwe tutadde ebizimbe abaana bakomeddewo ddala. Abaali bafuusa 5 kaakati bali 5, waliwo n'agamu abaana bakomyewo bali 100. Kaakati ebizimbe bino kikulu nnyo, naye kampeyini eno gye tutandise yakulaba nti abaana bonna babeera mu masomero ate bwe basoma ne bamalako P7 ne bayingira secondary schools nazo ze tusobodde gavumenti zesobodde okutuzimbira mu kitundu kino. Ebyenjigiriza byali bibye emabega nga bigenze nnyo emabega, naye kaakati bigenze bikomawo kuba kaakati luli twatekyaweza na first grade 10 mu district, naye kaakati twafuna first grade 8 lulambirira. Kaakati n'olwekyo 9, n'olwekyo kaakati tugenda bugenzi mu maaso era ekyo kwe tugenda okuzimbira twongere bwongezi kugenda mu maaso. Ekikulu ennyo tetwagala mwana yenna asigalira mabega. Abaana bonna tulina okulaba nti bagenda mu maaso bwe tujja kuzimba ekitundu kino. Omulimu guno buli mwaka tuteekawo obuwumbi obuweranga 2 okulaba nti nno amasomero gazimbwa. Buli mwaka ye budget gye tugezaako okuba nayo. Oluusi ekkako ne zibeera 1.8 biliyoni, naye nga zensimbi ezateekebwawo okulaba nti nno tukomyawo amasomero mu Kayunga district agaali galinga agaweddewo.